Kati wano otegeera nti Museveni tumulina tumunywezezza atandise okwekengera buli omu atandise n'okukola ebintu nga biraga nti n'abasirikale b'eggwanga lyaffe abatya otuuka otya okukwata abakuumi mwe kennyini be mwabo omukulembeze waffe ntandika obakwata nti mulowooza nti be baatoloza pulezidenti waffe ewaka era muteebereza mbu bamanyi gy'ali kulira obuugi mutwe tumulina Museveni tumukutte bannayuganda twongeremu muliro bino byakola byonna byongera kumulabisa ensi yonna gwe wagenda neweddukira mu nsiko bagitaffe ne bakukweka nga tewalondebwa nakulondebwa kati gwe muggwe mu mbona ey'omutwe olowooza pulezidenti waffe gwe twalonda miliyoni 10 n'okuweta mbu tuleme mukweka oba mbu tetumwagala muzeeyi ayidde ne mukadde tumutwala tambuza vidiyo sigala ku mulamwa. Tunagamba nti ekikolwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyakola tetumanyi oba yakiri emabega oba ye General Muhoozi Kainerugaba ekyokubanga abaana bano oba abasirikale bano bwe baawa okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini nga bakwatibwa nti kino kikolwa kya buteeteezi era kiraga nti atidde nnyo kyeva olaba mbu yeekengera buli omu. Jjukira si gwe mulundi ogusoose akalulu ka 2021 okusinziira ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti era abasirikale be baamuwa akalulu we kaggwa nti nabo baakwatibwa era mbu ne batulugunyizibwa ne babuuzibwa ebibuuzo nti Bobi Wine ajjawa ssente source of funding era addako ki alina pulaani ki apulaaninga kukola ki bali ne beebuuza yabaffe fe omulimu gwaffe gwali gwa kumukuuma ate ebyokumanya obazzaako ki ffe tuba tubimanyi so nti mbusi we mulundi ogusoose bali abaaliko ku 2021 nga bakulembeddwamu Afande Kato nabo baakwatibwa kaakati na bano essaawa ya leero ndowooza bali mumabuuza ali ludda wa yali apulaaninga ki mwawulirako ng'ayogera atya bantu bange naye nno baba tebalina kye bamanyi basajja battu nago ge gatambula nga tukyali ku nsonga eziruma bannayuganda era zinyigiriza bannayuganda ono naye nasseeye ng'omuntu nga wabiraba kubanga byo bingi nnyo era essaawa ya kakati wetwogerera abantu abamu era mu mayumba tebakyasulamu. Bannayuganda mwe bakyalinamu ensa olw'ensi yaabwe nga gwe ebigenda maaso bikunyigiriza yegwe munnayuganda gwe nnega yanegamba nti tambuza vidiyo akawunti ogifollowing ate vidiyo girayikinga esheyalinga Frank Gashumba olaba kabampane gyakutuusiza Frank Gashumba ogenda kuwulira Uganda ya bannayuganda si y'abanyarwanda muti njagala muntagingire UN, muntagingire Human Rights Watch, muntagingire Al Jazeera English, muntagingire Roberta Metsola, muntagingire European Parliament, muntagingire Geneva Summit ne BBC. Video hiyo jitambuze. Seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed for a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying, Banyamulenge are not Congolese. And Nyerere explained it very well. These borders were cut in Berlin, Germany. If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said, fine, let them go back to Rwanda with their land. Ensonga za Engineer Kaweesa zo zikyalanda era nga abantu bavuddeyo kubanga bawanda muliro era ne batuuka omulumiriza nti omusajja ono ebintu byayogera alimba kubanga nti kale tanyweredde ku kigambo kye nti oba aveeyo agambe nti essente ezeeyogerwako naziwoono oba naziwoono naye namugambye nti munnange
ffe tuli ba NUP. Ffe tuli ba National Unity Platform gwe twalonda si ali mu ntebe aliira ku nsiko. Engineer Kaweesi tusooke tukkirize nti National Unity Platform yamma abantu abasoba mu 15 kaadi. Omanyi ogenda kulowoozesa abantu nti gwe kagwe bamakaadi. Kati ekibuzo ekiriwo njawulo ki Kaweesi gy'olina kunze mulindwa. Neesimbawo ku Mukono municipality nga nsaba kaadi okukiikirira abantu bange ab'emukono. Kaadi tebaagimba. Weesimbawo Engineer Kaweesi okukiikirira abantu b'e Nansana Commander 001 kaadi tebaagikuwa. Tulina okukkiriza nti mu kunnyima kaadi baagiwa Honorable Betty Bakireke Nambooze. Gwe Engineer Kaweesi kaadi baagikuma ne bagiwa Zambaale musajja wa Kabaka. Bonna nga babawa kaadi ababaka abo baawangula. Nga kikulaga ki nti bonna baalina obuwagizi nga naye bwabuyina nga nange bwe nabuyina. Ekyo kitegeeza National Unity Platform ya scoringa. Tosobola kublaminga kibiina kyakuma kaadi ne kigiwa omulala ate naye n'awangula. Enjawulo eri wakati wange naawe sente ze wateekamu. And the question is, kituufu waziteekamu? Is it justified? Tubeere bantu bakulu. Omukulembeze yenna ateeka obukadde obusoba mu 5 mu kampeyini z'okunoonya akalulu. Bibeera bintu bibiri. Either aba talina buwagizi mu bantu nga obuwagizi bwe alina kugulirira bugulirire. Gwe tolowooza nti no Kyagulanyi sente ze yateeka mu kampeyini ne Museveni zaateekamu. Kuba talina bantu nga agulirira okutandikira ku muntu wa wansi omugulira sabbuuni paka ku babaka abali waggulu ne ministry n'amagye. Omuntu okuteekamu ssente ezo zonna omutitimbi gw'ensimbi alina okuba ng'abadde mu ofiisi eyo okumala emyaka 5 n'obusobyo. Kikyengeza kutegeeza teri muntu alina esober mind ayinza teeka ssente mu ofiisi yonna mwaso obubaka bwa parliament MP nga ssente ezo tazikwatangako nga tabeerangako mu ofiisi ekulya ku ssente ezo. Bino bye banyumya mbuba MP baba emmotoka za bukadde 3 omusala bafuna gwa bukadde 5-6. Ffe abatabeerangako ba MP oyo tumuyita parapasi kuba tetuzikwatangako. Omanyi bwe zifaanana. Kaweesi Honorable Ssemujjunganda bw'aba akwata akawumbi ka ssente oba obukadde 5 abiteeke mu campaign ali justified kuba yali azikutteko. He knows what it feels like. He can even justify his obsession to being an MP. Gwe Kaweesi okujjako ng'omutwe gwo munafu otandika otya okukwata obukadde obwo bw'essente ku ofiisi gy'otabeerangako. Tomanyi bwe bayimirira nga bagenda mu banka ng'omwezi guweddeko okuwithdrawing omusala ogw'obukadde 5. Otandika otya okuriskinga. For you didn't even risk. You're speaking about risking. You put all your eggs, all your riches, all your wealth in one basket. Ng'oligagamba nti nobadde MP okumala emyaka 10. Honorable Mpuuga yo abateekamu obuwumbi batuufu babadde mu parliament emyaka 15 gwatagenda nga yatalinnyangayo. Obuzibu tulina n'ababaka baffe abasirika. Njagala weebuuze kuno muto wange Maseruka Robert Mukono South yeesimbawo n'okuwangula n'awangula. Njagala akubuulira oba yakozesa ku bukadde obusoba yadde 2 n'ekikumi kiyinza okuba tekyaggwawo. There is a lot you did wrong. You lacked guidance. You lacked financial discipline. Ebyo natoyinza biblemingira kibiina. Ffenna twasaba kaadi basituma naye si buli muntu nti yateekamu 6. Yes, ekibiina kyali kiri mu kusonda ssente eza 2 eza president waffe ng'agenda mu campaign. Bw'oba wakwata ssente nga gwe muntu kinnoomu n'oteekayo mu fundraising oba ki, that means you invested. You put in more than you could swallow. Kwa bw'oba wakwata obukadde 2 obuteekeyo nga bakuŋŋanya ssente za president. Let's say nze nateekamu kakadde kamu. I put in what I could afford to lose. Kyova olaba bangi nnyo abataweebwa kaadi naye gwavuddeyo feeling cheated. At the end of the day, you lacked financial discipline. You lacked guidance. You had overwhelming ambitions. You were excited.
ffe twagenda to building our political careers gwe wagenda kuyingira office kuki oyingira yani bwotyo parapasozo omulundi gumu kati gwokitomere otomanyi nti waaliwo already abaliwo nga nabo bali mu layini tolabisa kibiina ekibiina tekirina buzibu ekibiina kyakuma kaadi ingini ya Kaweesi ne kigiwa Zambale ne Zambale yawangula kaadi tebagyonoona kitegeeza ekibiina kyalonda bulungi nze mulindi ekibiina kyanyima kaadi ne kigiwa Honorable Betty Bakyereke Nambooze nawangula in flying colours yawangula so nvayo tenenanya ekibiina bukyayonoona kaadi kitya bino ebintu twabibagamba. Please be humble and don't put the National Unity Platform Party at ransom because of your poor financial discipline, because of your poor decision making. Jetuli banayi twasalawo okusirika tugendeko ku nsonga za Shamim Mayanja abasinga obungi gwe mmanyi nga Zubeda abantu kye bakoze omwana we nonno amu ne bagamba nti nedda abaana mubaleke mubajje mu bintu bino naye abamu ne bagamba nti nedda tebavuma mwana nti omwana alina kye bakoze obusungu bwonna bamalira mwana naye nga ebigambo ebyo byandibadde nga bavuma Shamim Mayanja. Shamim Mayanja Zubeda byantalo ndabye oyogeza bulumi oluvannyuma lwa messages abantu nga bavuma muwalawo olw'ekikula kye naye olaba ensonga eyo abavuma muwalawo tebamuvuma mbu lwakuba omwana oyo alabika bubi bamuvuma lwakuba gwe nnyina mwe mugenda ne mutuula ku YouTube bwammwe obwo ne museka ne mutyoboola ne muyisaamu abantu eggaali ne mwogera ebitakwatagana n'ebikwatagana ne mwogera obulimba n'ebituufu nga we museka gwe nolowooza nti nno gw'okyogeddeko agenda kitwala akirekaawo oba n'olowooza nti nno social media ababiraba buli omu aba asanyuka wabeerayo abali eyo nga bayitako mu mbeera y'emu eyo gy'oba oli mu kwogerako essaawa ezo kati nga yebafunira opportunity bagenda emmundu zitunuza muwalawo. Nze nzikiriziganya naawe omuntu avuma omwana omuto ebbujje eyitamanyi na biki biriwo eyitakozesa na social media simuwagira 100%. Omuntu avuma omwana simuwagira 100%. Olaba ne bali ne baba bali mu ntalo zaabwe omu naayingizaamu omwana wa munne era siwagira oyo naye atwala n'oyo atwala idea y'emu n'avuma ate omwana w'oli. Entalo zaali badde nga z'abantu bakulu naye mu Uganda entalo zaava ku bantu abakulu zaava ku mmwe kuffe we twenkana emyaka ne tuzizza ku baana bato nti osanga omuntu ne bavuma omwana we nga talina na kye yali akozeeko baavumako ku mwana wa Phoebe naye nga bantu bemanya bali ku social media kuneeno abatayagala ntalo abaddewo okwekulaakulanya yoyo omwala Phoebe bamugezesaako nga example nti mubi naye nga wolaba gubagamba nti mubi naturally nga si mubi. Kati gwe Zubeda essaawa zineeno bavuma omwana wo naye kimanye nti gwe avumisa omwana wo. Ebiseera ebisinga si kirungi kufunyiza ngalo wali mulema oba muntu aliko bulemu. Mukozezi YouTube zammwe ne museka ne mukola buli kimu ne mwogera buli kimu mwene mulowooza nti nno akaseera tekasobola tuuka nga naawe oli mu bulumi bwe bumu. Essaawa zino oli mu bulumi obwo, oli mu bulumi obwa muwalawo nti wejjusa n'okwejjusa eyabadde akutte kamera owulira nti oyagala ogende videos sanguleyo ekitakyasoboka. Okiwulira ekitasaasoboka bwebwe obulamu bwe muzimbye e Uganda, bwebwe obulamu bannayuganda bwe muzimbye obulamu obw'obukyayi nti obukyayi bwava ku mmwe abantu abakulu kati obukyayi mubwolekeza amabujje ge muzadde, amabujje ge muzadde. Kate gwe waliwo n'abatasobola kuleka mwana wo ku recently ebibaddewo nga tuli mu biseera byakalulu bwe mwagenda ng'aba YouTube ewa Museveni ne mufuna
ne mutandika okubeera nga accounts zammwe zikola programu ya NRM. Kati waliwo omuntu oyo alina obusungu nga bwafunyafunizibwa ati ku kifaananyi kya muwala we papa aba agenda teekako comment owulire nga ne nnabaana ekkankana, owulire nga n'ebisa essaawa ezo bizzeemu ne bikuluma, naye nga kiva ku kikuggwe. Tebali mu kuvuma kikula kya mwana wo nti bamuvuma nti olw'okuba nti nno bavuma mwana. Mmwe muvumisa abaana bammwe, mmwe muvumisiza bakadde bammwe, mmwe muvumisa ab'eŋŋanda zammwe. Imwe mmwe abalowooza nti nno buli we museka, buli we mukudaala, buli we musunga, ensi yonna nsanyufu, ne mwerabira nti waliyo kaddannyuma. Essaawa zino kyekiri ku muwalawo omwana omuto ebbujje. Nkulabye obulumi bw'oyina ku mutima nga niwemba nze mbulina. Nze ntera okukozesa ekintu ne ŋŋamba nze omuntu ng'oyagala okunkulako waya oba okundaba nti nno ntabuse ne maayuuka, vuma omusajja owange, vuma maama wange. Abantu abo babiri ne muganda wange, nze osobola okunvuma kyonna ky'oyagala, osobola okunvuma kyonna ky'oyagala. Nze nkubulidde siwagira muntu avuma mwana, avuma mwana. Naye nga bwe nkunnyonnyodde Zubeda Byantalo, essaawa zino obulumi bw'oyitamu weweekuba ku mutima nga tuli mu ssawumu muneeno, ogenda nawe kugamba nti omwana wange nzaamuleetedde okubeera mu mbeera eno. Kubanga media etereka kuleka nga ojja kajja ku internet kakazi kattu. Baatuuse okukavuma bugaalubindi, bayogedde buli kimu okitegeera. Simanyi alinga gwe bagenda okusondera ssente, kweganga bafaanagana simanyi ne Jona, kwegamba ebigambo ebiruma n'owulira nga bikuluma mu mutima osiriira. Naye nga you brought this to yourself. You brought this to yourself. Mweddeko. Nze mbabudde bannayuganda kati obukyayi bwe bayina. Buli munnayuganda alina obukyayi bubwe. Obukyayi abantu balina ku mitima bwe bafuna chansi ey'okubufulumya we batyo babufulumya. Naye nga you brought this upon to yourself. Shamimu Byantalo, Zubeda, ebiriwo essaawa zino yeggwe abivunaanyizibwako, yeggwe wabitandika, naye laba gye biggweredde ku kawalako. Allah tusaasire. Naye yeyo Uganda gye muzimbye ey'obukyayi, ng'obukyayi buli kati ku baana. Batuvuddewo omukulu Hamis Kyegondo yavuddeyo n'akkiriza nti ebyokumenya bulokapu bw'abasuubuzi bu ssente bali ku Dembe Market nti yeye era avunaanyizibwako. Naye n'agamba nti abantu bano bonna bali 48 nti bonna bagenze okumenya nga yabakompasetinze, nga yabawadde ssente banoonye awalala gye badda, nti era buli lookapu gye bamenye bagisasudde $3 million. Era nti bagenda okumenya ekiro ekyo nga bananyini bulookapu abo bafunye ssente ezo. Era nti teriiyo kipya, teriiyo omuntu asobola okugamba nti nedda yali yabawa buli omu obukadde 3. Naye n'agamba nti bulookapu buno singa banaaba bamaliza okuzimba market nga bwayagala, yonna gyonna gye bunaagenda azininga mu modern market ejja n'abamazzi, lookapu zino ajja zireka bakolere omwaka mulamba nga tebasasula yadde n'10, nga tebawaayo yadde n'10 omwaka ogwa rent. Njogera ku rent, omwaka ogwo gunaaguweddeko ndowooza wabaddemu batandika okuba nga basasula rent. So yavudde n'akkiriza byonna byonna ebyabaddewo ebyokumenya lookapusi z'abantu nti naye bonna babadde compensated, nga babawadde akasente nti buli omu asooka anoonye gy'ateeka ka bizinesi ke. So nti mbu tekyaguddewo bugwi nti abasuubuzi bavaawo batandika okugamba nti babadde tebalina kye bakimanyiko, nti byonna babadde babimanyi. Oye mukulu Hamis Kyegondo twalabye abantu nga bamukukulumira, abantu ne batuuka n'okumukolimira, bamwe ne batuuka n'okugamba nti bigambo bingi nnyo ebyayogeddwa. Naye jjukira waliwo interview gye yakolako
n'agamba nti ekintu ekisinze kubanga kikosa development naddala neno mu ggwanga Uganda nti criticism zibeera nnyingi, oba okola kirungi oba kibi, omuntu ye buli kimu akiraba kibi, nti ekyo kyekisinze okusukkawo okuba nga kiremesa emirimu. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.